okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Ndaira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Mukano gange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole nkwagala nnyo era nenkubizako nti osibye otya Sunday egamba etya bampita Sharita omusuubuzi we China mazima wanvu okwera nga nkutuusako programu eno ebeerawo buli lwa Sunday ku ssaawa 11 paka emu ku Delta TV tukole abatulaba ku YouTube channel eya Sharita Show mwebali nnyo mwebalire ddala n'abatufollowinga ku Facebook Sharita's Bridal World Sharita mazima wanvu mwebali nnyo mwebalire ddala era nga bulijjo ndi wano nga ndi ku Malakai Eco Lodge kifo kirungi Malakai Eco Lodge eriwa neno ekitende toyitawo mukwano jangu osobola graduation party birthday party reception y'embaga n'ebintu birala bingi nnyo ku Malakai Eco Lodge ekiteteeyi nyambazibwa City Bridals era nga ali wali eri ku Kamukamu Plaza Quinty Road eduka number GF34 opangisayo gawuni emu nakwera ku mizidesi zaweerere enkatonzi gy'akato sales center negamba nti akaviiri kano Sharita's Bridal World bebansibye jjukira tulinako saloon department tulinako bridal department tulinako gomesi department netubeerako ne school section kakati bino ebirala byonna obifuna omuli decoration cake asha bakatumwa video and photography honeymoon ebweru byonna obifuna ku Sharita's Bridal World. It's a one stop center, it's a bridal supermarket ojjawo mu lunaku lumu netukutegekera omukolo gwo yefe aba Sharita's Bridal World. Negamba okunyirira bwe nti sinyirira bwomu nyirira na hiru nga gwe nnywa nywemwe kale kakonyo Kemasa agatambula kiba kitegeeza gwe omusuubuzi Hillwater gwoba osuubula osobola okubeera ng'okola kasente. Sunday wede twakutuusako emikolo ebiri ogwa brother wange ate tukutuusako n'omwami Mawa gwali mulungi omwami mwe bannaye amazina olaba abantu bamanyi okuzina abo kiba kirungi nnyo bw'osanyuka n'osanyukira ddala mukwano negamba nti olwaleero tulina emikolo ebiri tulina omukolo gwa Sengapula Nnama Nabbona ne Ssaabakabona bannaye kibeera ate nga tulina n'omukolo gye tugenda osookera nga tugenda sookera wali eri mu Kinaawa Nateete mu maka g'omwami Uncle Chine aweereza ku Kaboozi radio Akaboozi era bw'obeera radio eyo gimanyi eyimba bweti akaboozi akati omu ku bakozi baayo omwami oyo akumye ekitiibwa kye mwami mwogezi wa ku mikolo mwami alina ekisa kingi nnyo alina eddiini ye Uncle Chine era nga muwala we Patricia Suna yatamusaza n'agamba dadi leka nkuleetera omwami yamuleetedde omwami bakwatagana yamuleetedde omwami beetegeragana omwami mukwano gwe ngeri omwami ye Mukwaya Robert yazaala abantu bangi ekikyala yagenze okikimayo banaye ng'oli omwana ali self contained muwanvu mulungi alina eriiso alina figa musajja n'abayiira ebirabo. Wow, I liked everything about that function. Uncle Chine yanyumiza naffe bulungi ebirabo byabadde bingi n'abantu badde basanyufu akutuuseeko omukolo ogwo ogwakula n'amagasa wettako tulina okubeera ku Delta TV tukole. I found myself dreaming in silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief and I realized. Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole era nga musawa yaffe nosooka tuze wano mu Kinaawa nga tuze mu maka ga Uncle Chine nga yazaala omukyala Patricia Agnes Suna agenda okubeera nga yanjula omwami Mukwaya Robert. Tutandikire mu kisenge kya mugole nga tulaba engoye n'engatta ebirungi byagenda okwambala. Wabweru waliyo abazinyi b'amazina ag'ekinnansi bali mu kwaniriza abantu.
twebaza bakadde baffe abatuwaniriza obulungi, twebaza abagenyi baffe botembeese n'obatuusa mu maka gano. Abakulu bayingidde mu kidaala batandise ne essaala maka gano makatuliki n'omwami mukatuliki era buli kimu bakulembeza Katonda. Bwese erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Bino byonna tubisabye wa Kristo oyo Mukama waffe. Amiina. Twesimye nnyo. Kino olwawedde bayimbye oluyimba lwa Buganda kubanga omukolo gwa buwangwa guli mu Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyava ddannyo naffe tukikuumenga. Batyo n'abasawo Taata bwe yabadde asindise nga bamaliriza okugema abako bazze ne bakomyawo report. Eradde nnyo. Ensiba tugenda gifuna wano leero. Mwe mutulaba mutya kati? Bange twebbireko mu ngalo baba tulabyemu obusanyufu obwaddala. Omuntu kye yasoma kyalina okugabana. Engeri gye baasoma obusawo naffe ka buli omu tumuwa akasawo. Kyekyo musawo! Era n'oli mumpeere musawo bye mwasoma betuwolesa kati. Oluvannyuma okubuuza kwatandise ng'era obwangu bwaffe bulagira nti omugenyi olujja ewaka baana baaka bayitibwa ne bamubuuza. Eradde nnyonnyo bambejja. Eradde nnyo bassebo. Eradde banyabo. Mukulika amakubo. Tugayifemu bassebo. Wangi. Gwe nkuwadde ne miliyoni namba omuntu gweyebaza bw'ati muzo. Wisu. Ye bannange. Omumbejja bamuleti. Yete yabitegedde agenze kulanga abafukamidde benkana n'ayimiridde nagaki kinfukamiza. Talina gafukamira ati. Mulinnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Eradde nnyo. Ensiba tugenda gifuna wano. Ye muli mutya kati? Bwe bulungi. Mwebale kujja. Abaava mu mulembe gw'analogo kati bali mu gwa digito. Ogwa digito ne TV kati ziriko bisuwaani. Omukyayina kyatukola. Kati naawe nkutadde ku DSTV ekisowaani kyo kiki. Naye mukulu nze mbuuza. Bano babeera kyebando. Lwaki? Anti ye wali akaalo ke bayita mu nsooba. Kale abalangira ekkubo tuliise bulungi. Ensiba ejja kuba nnungi. Bulungi ssebo. Twatuuse dda tuliiseemu.
mwebalutwa kale kusanyusa gyolundako teweewombe kajoga agenda mupenetensi yakwejjusa bibi n'abalala mbagambe nti oli yatuuse dde ow'embogo ogamba timulembe gwa kufunga mukanda naffe bwe tutyo era dde nnyo ensiba ya wano leero mwe muliyo muti eyo weewaawo tuzze na mutima tutya yakuseeteza otakoleredde ebbanga gwangu obayuli uti kale bwokasalirawo kano mukonsaise nnyo okulaba kakati webituuse kanekalakasenga bimotoka bya poliisi bibeera bitya babiyitira babbi bijja bikuba bugombe kali ngaomubbi anasigalawo ngaawulidde akagombe konaawe bino byonna baŋambye ensaasaanyi mali ya mugagga otyo era kakati nimukusaasaanya busaasaanya kakati nno weewaawo eyo ye nnamusa essebo ey'omukigango maze okuyita abalangira n'abambejja bonna ne babakubira ku ndaala essebo ate nange ne mbabuuzaako ku lw'abalangira n'abambejja abakulu bonna abatuddewa weewaawo mukulu kakati njagala era okugamba essebo nti obudde si bwebwo obw'omulirabe otyo tuyina omuntu eyatulagirira okujja wano nga mukulu nnyo mu mbuga eno abaana olwaweddeyo omwogezi yegayiridde taata okuleeta ssenga ow'ensonga kyogamba nti oliko omuntu yakutemera ekkuba erikutuusiza ye mukulu akaddayo otereere ensonga yange emalirize mukube engalo mu ab'embogo omukulu agambye gutubeere wamu ng'omulwadde aliraanye ebijja abasinga baleetebwa omuli ne ssenga ow'e Netherlands eyakoze enjala nga ziriko ekigambo ssenga era nga yakoze omulimu gw'okutulaga omwami genda mu ziiro bambejja mukakkane tugayise bulungi tutuuse bulungi baba wanje twabiwulirako buulizi naye nga waliyo omukulu waffe asingako otyo ndoza yabalagirira okutuuka wano naye nga ffe twawulirako oyinza okuwaayiriza banno nedda baaba kubanga mbale njagala mugende muyita omumbejja oyo omukulu gwe mugaa nti amanye ensonga mujje mumulumiririze wano kale baaba ate nga muba mugenza okumukoowoola nga mukutte eri ennamayumba mumugamba atambulye eddala ka busimba ayite kabawala nekabagole ajjire eddala lumu tusanyukidde ddala mwebale kujja Mama,
olagirira otya abagenyi nga simanyi kubanga nze bwe twali twogera ffenna waŋŋamba nti olinayo omugenyi w'omu gw'osuubira alijja naye ate bano ngenza okulaba nga bazze bangi ate nabo n'ongamba nti gw'obamanyi otyo baluwa wagimpa negiwampa yali y'omu era nkubuzeewo wano mukulu otyo ekyo kibuuzo mu mbejja akimaze obwedda kye neewaana nakyo nti kandawe kinaamumegga bwe kibanga nno bwe kityo bwe kiri kabakuwa entambula selekta batyo batwalibwa mu nyumba okusobola okuzaalibwa obwanga bwaffe omwana omulenzi tazaalibwa mu kidaala. Sanyuse nnyo abakongozi ba Buganda okubalaba. Batyo senga yatulaze omwami eyabadde asaba okuzaalibwa. bamutwala okumiwako amazzi amatukuvu nga bamugobako ekibi ekisikire ne bamwongerako erya Robert n'abeera mu kwaya Robert yono ali wano olwaleero maaso tayongedde okumanya ebimukwatako mu kye bayita okutambula ng'Omuganda. azaalibwa mukadde waffe nanga nzaala nga yamanya nti entalo z'ettaka ziribaawo n'agenda okwebakira eringi tumubikako ettonotono ng'ono si mulala ye taata Pascal Kibuuka Nyanzi ng'oyo twamugalamiza eri ewaffe e Bukoto. abalangira boolaba abatudde wali beebo be bamuzaala nga bakulembeddwa omulangira omukulu ow'omu mbuga eno oyo nno nga ye Ssaalongo Suuna Kinejjulira Fortunate. omwana oyo muzzukulu w'omulangira Kayima Edmond era nga muzzukulu w'omulangira Masiyale Aliddeki, muzzukulu wa Kizza, muzzukulu wa Kijooma Segamwenge, era ng'omwana oyo muzzukulu wa Ssekibazzi mu Busiro, ng'ogwo nno gwe mutuba omuto gwe tuvaamu, ate ogutukulembera tutwala mu mutuba omukulu ogwa jjajjaffe Kamyuka Ebbembe mu Busiro. Era nga jjajjaffe Kamyuka Ebbembe mu Busiro bwe tuvaamu ye mwana omukulu Kiweewa wa Ssekabaka Kimbugwe e Bugwanya. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.
ne Hillwater, purity, nothing less.